awamu ne mu kusinza kwa leero. Omutego gw'ekyokuyiga gugamba nti Mukama waffe ajja. Ebigambo bingi nnyo ebyogeddwa abasajja abakugu abasoma theology ne boogera ebigambo tusomye zi lesoni buli kwota emyaka gyemaze mu kanisa nabatizibwa 1983 ne tutandika n'enjigiriza za Bayibuli ne tusoma zi lesson obutabo bwaffe obwa lesson ez'abakulu tusomye ebigambo bingi nnyo tuyize ebigambo bingi nnyo nenjagala mbategeeze ekigambo kyenzize nakyo si kyekinene kitono naye nzikiriza nti Katonda akkiriza kye tuba tuwuliriza amatu gaffe olwaleero akkiriza tukyejjukanye Mukama waffe ajja. Singa kisoboka yandibadde namusa yaffe ng'abazungu babagamba nti salaamu aleikum twandibadde Mukama waffe ajja muganda kyatumusange Mukama waffe ajja. Waliwo ensonga Amiina Mukama ajja. Amiina. Amiina. Tuzze tukyogerako tukisoma mu byawandiikibwa naye Mukama waffe ajja. Amiina Mukama ajja. Ebigambo bwe byabeera mu kitabo kya Lubereberye essula ey'okubiri olugero 16 nti n'alagira omuntu buli muti oguli mu lusuku alyenga okuggyako ogumu bwe yamugaana okulya. Kyokka ekyembi omusajja sitaani omulyolyomi najja n'abasendasenda okwonoona mu maaso ga Mukama. Ddaba bwe batuuka okwetegeera nti bali bwereere. Njagala nkutegeeze tuli bwereere. Awatali Yesu obeera mwereere. Okuva olwo bo baali basazeewo okwetungira amalagala. Tulina engeri gye twetungira amalagala ng'olowooza oli bulungi naye ng'oli bwereere. Kasatuwa ne Yesu Kristo. Oba oli bwereere yagala gaana. Era baali balina eddembe ery'okwogera ne Mukama ery'okutula wamu naye ne bateesa naye ne banyumya naye naye abwatuuka okumwekweka bwe batuuka okumwekweka n'agamba oli ludda wa nti mpulidde eddoboozi neneekweka olyekweka olituusaawo. Ekiseera kino katwanjulize embeera zaffe mu maaso ga Mukama. Okuva ku olwo ebizibu byatujjira yagala gaana ebibatuukako nange bye bintuukako byatujjira. Waliwo engeri gye njagala twogereko ekyokulabirako bwe busolo bwe tulunda awaka akasolo ke bayita kapa. Kapa eba ya mukwano nnyo awaka etula ne mu ntebe ensolo endala ze tulunda awaka zisasula kutuulamu naye kabeera mu ntebe ne keegazaanya bakama baako bakaagala ne bakoleza essuwaani ne kalya ne bakoleza amakanyera ne kanywa naye lunaku bwe kajja ne kakola ebitasaana awaka teri aliddamu kasembeza kankubuulira. Olunaku lumu ne kalya kalya akakoko enkoko yazadde obwana nga 10 bakasangirize nga kalya akakoko kamu kokka kati. Emiggwa n'embuukuli n'amayinja bivaayo ku olwo ne kadduka mpaka ku kisaalu ne kadduka ne kabeera eyo. Tekalabwanga kukubwako tekalabanga kaboggolera bw'atyo jjajjaffe Adamu bwe yali talabiseeyo kanangako ne Katonda banyumya ba mukwano. Kakapa bwe kadduka ne kagenda wansi ku nkuzze eyo wansi eyo naye bwe katuuka eyo mu bunaku tekamanyira kusula mu mpewo. Ente ze zisula mu mpewo eno ewaffe. Kabeera era kaga nti naye kanzireyo mu bakama bange kanzireyo awaka bwe namanyiira nange ndire ku sowaani enjoze. Bwe kaba kajjayo bwe kati obwenyi ne bagamba kaako kazze kanoonya obukoko obulala emiggo embuukuli akakapa amayinja ne kaddayo ku kisaalu ne kaddayo ku nkuzi yo wansi ne kaddayo mu bitooke eyo ne keekukuma eyo. Njagala nkutegeeze naffe bwe twafuuka naye Yesu yeebazibwe. Yesu yeebazibwe kubanga yajja n'amwambaza eddiba ekyambalo ky'eddiba. Eddiba eryaggyibwa ku ndiga endiga eyo nga ye Yesu Kristo. Yesu okuva olwo tuzze tumulaba mu bintu bingi. Tuzze tumulaba abantu yayimusanga ababanga baseeredde. Sijja gamba nti abagudde naye ababanga baseeredde naye Yesu n'abayimusa. Owooluganda agambye owooluganda Samali n'agamba nedda tekyetaagisa kwogerera muntu. Omuntu bw'aba nga ayonoonye musaasire
ekigambo ekyo ddala bwe kityo bwe kiri musaasire kubanga sitaani ye yagwa yekka naye omuntu aseerera omuntu n'anafuwa ekiseera kyonna Yesu ajja n'amusitula era ekigambo mukyogedde awo ne ŋŋamba bano obubaka bwe bwenteeseteese bwebwo Yesu Kristo kye kimusanyusa ekyo yembaga emunyumira okujja omuntu agudde mu ddubi n'amuyimusa ekyo kisanyusa nnyo Mukama waffe kisanyusa nnyo ki eggulu n'abakolera ekyambalo ky'amaliba n'abambaza kubanga yategeera ng'ali bwereere buli bw'otegeera ng'oli bwereere ekisa kya Katonda kikujjira buli lw'otegeera nti oli mu ddubi w'olabira ekisa kya Katonda ebizibu ebitutuukako bituwagala bitufuula boogi okutegeera nti twetaaga ekisa kya Mukama kubanga ebizibu ebitutuukako bituyamba ne bituleeta mu kusaba ne tubeera n'ekiseera ekyokusaba batono nnyo abanyiikirira okusaba nga bali mu mirembe naye ebiseera bye tulimu wakyali wayina emirembe aliwa ye kennyini yatugaa nti mu nsi muyina ennaku va ku bino nti ebisoomooza obulamu naye ekigambo kiri nnaku mu nsi muyina ennaku naye nze nkoze eki nze mpangudde sitaani yasendasenda jjajjaffe ne kaakati akyasobola okusendasenda olumala akwabulira n'akuleka ng'oli bwereere naye Mukama mulungi okuva olwo Katonda n'atandika okukola enteekateeka ey'okununula olulyo lw'omuntu awali ebizibu bwe tuyigire okusaba Katonda bw'otuuka mu bizibu oba tokyalina n'amaanyi gaakweyamba n'abantu bonna basobola okwabulira ne bakwabulira bakwabulidde emirundi mingi muganda wange naawe oyinza okuba nga wali otuuse ku nsonga efaana bwetyo n'oyabulirwa Adamu yamwabulira yamusendasenda n'amwabulira nakati oyinza okwegomba okubeera ne muganda wo nga tewakyalina biseera byo tewakyali alina biseera byo oyinza okuba n'omusumba nga n'omusumba alina obuvunaanyizibwa bungi takyalina biseera bya buli muntu amulabyeko oyo yatendereza Katonda ate nga ne bw'oba obalabye bonna nga waliwo embeera gye batayinza kukugjamu wabula Yesu yekka yayinza okukozesa omuntu yenna n'akuyamba yayinza okwogera obwogezi ekintu ne kiba Yesu yajja atukolera ebyekisa okuva olwo okufa kwalabika mu kutegeera okulumwa enjala kubeerawo mu bimanyi bambi ntera okusoma kubikwata ku omwana wa Katonda Esawu halo tukuwulira maama genda mu maaso Esawu yali njala eyamufiiriza obusika bwe yali njala naye waliwo engeri gy'oyinza okuba ng'otuukamu neekuwaliriza okwabulira Katonda naye ye takwabulira tasobola kukwabulira Yesu waali ebizibu ebikutuuseeko bya bulwadde mu mbeera y'okulwala abantu babulidde nnyo Katonda eno tulwadde nnyo ewammwe Uganda eno tulwadde nnyo ewaffe Uganda tulwadde nnyo tulwaziza abantu endwadde enzibu endwadde zotusobola nagamba nti yeewona tulina owooluganda wano yasigaza omwana omu mukyala omusango omumanyi Keti Kazibwe yalina abaana babiri omu n'amufaako nga talwadde owookubiri yalwala ensigo mangu nnyo newonkula dayalisisi kakati kitegeeza nti ensigo zonna ziba zifudde tava ku okisigeni kyokka ate nga nennyina mulwadde wa kansa embeera efaanana bwetyo twetaaga Yesu sitaani akoleramu nnyo natukibwako ku mbeera ey'okuluma obulwadde naye ngudde kabenje abantu 9 baafa nze nensigala naye abantu abajjanga okundaba mwe mwavangamu abamu ne baga nti nedda juzi baakubba ate kakati oguddeko kabenje ne beefuba ku maama wange waliwo omusawo asinga omwana we amutaase okumujja mu buzibu bufaana bwe buti bwalabanga maama tabafuddeeko ne bajja gyende mu bulwadde mu mbeera eyo obubi naye ng'amatu gakyawulira gamba maama esente ne bwe zibaga teziriiwo nze nja kuzisasula n'ebifaanana bwetyo sitaani bw'atyo bwakutuusaawo n'omala n'ogwa mu ddubi ate akwabulira naye ekituusa abantu ku mbeera eyo kweraliikirira
okweraliikirira obulwadde n'ogamba ye kiki ekintuuseeko obulwadde buno naabubona omusawo gundi mutuuseeko nona mutuuseeko naye embeera efaana bwetyo lindirira yesu yekka yajja okukujja mu bbubi abantu tutuukiddwako bukyayi n'okyayibwa n'abooluganda mu kanisa baleeta eri kiruba ng'okukyayibwa owooluganda mu kanisa owooluganda n'akuteerayo ekkuuli mu buweereza owulira nga oggwawo naye n'ogamba nedda ogwo mulimu gw'omubi gwe yatandika mu lusuku Adeni nange erina ogulwanyisa nga Katonda muyita mu mbeera efaana bweti ye kubanga tayinza kunjabulira ogenda okulaba eyali akukyayi ng'agenda dda mpola kulekebwawo abantu bonna bayinza okulekawo ne bakulekawo naga nti ono ng'ebizibu bimususa obungi ne bakulekawo naye Yesu tasobola kukulekawo bwavu nkubuulira obwavu buyinza okukwata n'obulwa akantu ke wandibadde weegomba okwetuusaako nak'okulyako alungi ke wandibadde yagala okwetuusa ke wali weetuusaako n'ogamba ye buno obukooko bulireko bwe nalyanga bwaddawa nga tokyasobola waliwo n'okunyoomebwa nno n'onyoomebwa n'ogwe olaba yandibadde takunyooma n'akunyooma embeera ezo zonna zitutuukako naye bwe zitutuukako bwe zityo by'oyitamu Katonda abimanyi kubanga byonna byamutuukako bwekuba okukyayibwa yakyayibwa n'akyayibwa bali tebasaana kumukyawa bwekuba kuva kulekebwawo yalekebwawo n'atuuka n'okugamba kitaawe nti kitange kiki ekikundesezza Yesu afaanana bw'atyo kaakati gwe weetaaga Yesu afaanana bw'atyo atayinza kukwabulira mu mbeera eyo gwe weetaaga muganda wange manyi baganda bange abali mu Ugama Church naye byonna bwe bibatuukako kubanga Mukama yagaa nti mu nsi muyina ennaku ddala tugirina kubanga Yesu okulumwako kwasukka biki byandibadde bikwabuliza bikujjako ku Yesu kulumwa kwa kikaaki Yesu yalumwa nnyo okulumwa okwamutuusa ne ku musalaba ogw'ensonyi naye omusalaba ogw'ensonyi ogwo mwe mwava atyo ebirungi nze ndokolebwe ng'olokolebwe okulumwa okwafaanana bwe kutyo Amiina. Adamu bwe bingi nnyo abooluganda gye bazibayitamu ekikwetaagisa okubigumira naye ne bivaamu ebirungi ojjukira Yusufu baganda be ne bamutunda ekigambo kye kibiri abaana bakitaabwe ne bakutunda naye mu kutundibwa kwe mwavaamu ekirungi ekyayimusa famire yo yonna ne bakkuta abaali abayala ne bafuna emirembe abaali abayala bane tulina eddembe mu Mukama waffe kyetuva tumuyimbira nti katuyimba oluyimba abatulaba ng'abasirusiru naye tulina okutendereza Katonda si lwakuba nti tulwala si lwakuba nti tulekebwawo si lwakuba nti tulwaza si lwakuba nti tufiirwa si lwakuba nti tulumwa nnyo kyekituyimbisa nedda lwakuba Yesu Kristo waffe abeera wamu naffe ate nga yawangula tuyimba kubanga tujja kuwangula naffe kyekituyimbisa tewandibaddewo kirala bayinza n'okuyita omusiru mujjukira bulungi nnyo Elisa bamukinako Eriya no ng'agenze n'okola otya gegabadde amaanyi gwe nagamba mmanyi ebyomubindekeri nkwegayirira ebyo by'oyitamu tegeeza ensi wo bimanyi kubanga Katonda bw'aba abitegeera tewali kiyinza kukwennyamiza tewali kiyinza kukwabuliza kukujja ku Yesu tewali kiyinza kugaana kukujjako ssuubi tewali kiyinza kugaana kuyimbira Katonda kyeyakola mu lusuku Adeni n'amwambaza eddiba ekyambalo ky'eddiba eyali obwereere ekyo kizze kitambula nga Mukama tumulaba eggwanga lya Isirayiri twaliraba ne bambala engoye ezitayulika ezitakaddiwa ne bambala engato ezitakaddiwa n'abalisiza nga emaanu gye bataakoleredde ne banywanga mu luzzi lwe bataasima olwazi olwabagobereranga n'abayisa mu nnyanja emyufu biki byataakola bye yabakolera gwe byatayinza kukolera biki
mwe mukimanyi nti okweraguza mu kanisa mwekuli ekibaleetera okweraguza kiki lwakuba nti batiitiira ne batya Yesu Kristo yajja ku musaraba ekyamuleeta kyali kiki ekyokutiisa kiki yagamba nti nze mpangudde nsomera nnyabo omuntu yenna asobola okusoma essula ye14 mu kitabo kya Yokaana otuuke ku lw'omukaaga Yokaana essula 14 otuuke ku lw'omukaaga yenna asobola okusoma Yokaana essula 14 okuva ku lunywa olw'okumeka okuva ku lusooka okutuuka ku lw'omukaaga. Okay. Omutima gwammwe tegweraliikiriranga mukkirize Katonda era nange munzikirize mu nnyumba ya kitange omutima gwo tegweraliikirira ekireetedde abantu ebizibu ekireetedde abantu ogenda mu ndagu ekireetedde abantu ogenda mu busamize obwekwese mu makanisa mu ddiini ne bagenda ne bava mu kanisa ya Kristo ne bagenda mu basumba ababalokole abali embizi ne bagenda mu bantu abategendereza bitukuvu byamu abatayawula birongoofu n'ebitali birongoofu abatatya Katonda abagirira amateeka ga Katonda ekyejo kubanga boogerera waggulu nawe n'ogamba kaŋŋende kubanga omwana wange mulwadde kaŋŋende kubanga afunye ebizibu bwe biti kweraliikirira naye kikweraliikiriza kiki yakugambye nti omutima gwe tegweraliikiriranga entalo tuziwulira ezitambula tuziwulira Isirayiri naani entalo nga bwe muziwulira nammwe leero ate ne Sudaani nayo yasitudde enkundi leero ne Tanzania wane ewamwe gye mwaleka abatabanga na lutalo n'akamu kati ekiriyo nakyo kifuma mutuku naye byonna byonna biva mu kweraliikirira lwaki batutwalako obutaka bwaffe tulina obulwanirira lwaki batuttamu abantu mutwalo naffe tulina okutta emitwalo 5 naye Katonda bw'abeerawo atulwanirira yatugamba temukolanga revenge temwerwanirira Katonda bw'ali okutulwanirira ekibeeraliikiriza kikigenda mu maaso mukwano mu nnyumba ya kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu singa tekiri bwe kityo nandibagambye kubanga ngenda obbateekerateekera ekifo mu nnyumba ya kitaawe mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu k'okuba ensi eno tugikooye ate mbabuulire Katonda Yesu yagira abaana ba Isirayiri nga beetamiddwa embeera nga bagikooye naye bw'oba nga tunakoowa nsi eno oyina omutawaana tugikooye kubanga buli kijja kyonna kikooya omwana wo kikooya buli kijja kyonna kikutama buli kyowulira owulira nga si kyewandisaanye owulire obukyayi okukyawagana mukama waffe bwe yali agenda alina ebintu nga 3 byenzijjukira byateekako amaanyi ge yagamba mwagalanenga nzireteeka erijja ndibawa mwagalanenga alina byaga nti mubeere bumu nga nange bwendi obumu nekitaffe naye njagala mbategeeze mbabuuze tukyali bumu eyo muli bumu obumu bukyaliwo ng'obwali bwedda abantu benyigidde nnyo mu kunoonya ssente mu kugaggawala mu kwekuŋŋaanyizaako obugagga bwe bajja okuleka ku nsi kuno naye okwewaayo nti kaŋŋende nambule muganda wange ntegere ne bwali si kyangu okwagala weekuli lwaki totamwa nsi eno lwaki togitamwa kubanga tetujja gikungula teri agenda kukungula nsi eno tewali katusigale ku mulamwa kubanga agamba mu Yokaana 14:15 tubanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange tulina okusigala ku mulamwa ogw'okukwata ebiragiro bya Katonda wamma maama genda mu maaso era obanga ngenda obbateekerateekera ekifo ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi nze gyendi mubeere eyo oba yagenda okututeekateekera ebifu alikomawo nate n'atutwala gy'ali kyetuva tumulindire kubanga wali emirembe wokka wali emirembe wokka kyetuva tumulindirira naffe atutwale tufune ku mirembe awatali bakulwala awatali bakufiirwa awatali bakulwaza awatali bakulumwa njala awatali bakwokebwa musana awatali bakukolebwako enkwe okimanyi nti wakyali alina muganda we
gweyita muganda we nkyakulya mu lukwe n'osoberwa n'ogamba kiki kino okimanyi nti tetukyatya nsolo za ku nsiko tutya nsolo mulya mmere muntu munno gwe tutya kati era ebintu byatabuse abantu basobeddwa tekyali aleeta meidi awaka meidi agenda okujja waka ng'alina ebigendererwa bingi golowooza aze kukuyamba ku mirimu nawe omusasula esente ze olutuuka waliwo omukyala munnange asiitaana na butwa omukozi bwe yamuwa amutuusiza waka tewali kyabuliddwa yagenda okulanga embeera zikyuka ayambala bumini buli eri ayambala buno na buli nagamba eki kyolwabadde ki mpozi ayasendasenda bbaawe asobole okumwagala yagenda okulanga kiringa ekitaasoboke ng'omukyala ono waali mulamu n'amuwa obutwa mu byennyanja omukyala mukama mulungi teyafa nakati waali naye aseetuka na butwa obuli mu ye kaakati ali ku ddagala erya buli kaseera ensi weetuuse awo weetuuse ebibonyobonya ebyawandiikibwa oba obubonero bw'okujja kwa mukama waffe mu ssuula ya 24 y'ekitabo kya Matayo obubonero bwo tubulabye obubi butuukiridde tewakyali kirala ky'olinda okujjawo okulinda mukama waffe ajja atujje mu bubi obufaanana bwe butyo butuukiridde olaba obubi butuukiridde abazadde tebakyesiga baana niweeraliikirira omwana omukyala omujuzi yawadde omwana we bamutte omwana ng'amufuukidde ekitalo byenjogera mbimanyi nsinga era osinfumo omwana afuuse ekitalo atunze ebyawaka byonna bimazeewo ate bwamugamba nti kino kyekimalidde njagala ekisingawo genda mu banka ogyeyo essente nyina n'amulayira namugamba nti mu banka sikyalina sente namugamba nedda olina nze nazo nzaagala ate n'atakoma ku maama we ne ku mulirano n'abatuusaako obulamu bufaana bwe butyo okutuusa bye bajja bamunoonya bwe bamunoonya ne yeekukuma awantu naye nga maama we amanyiiwo maama we n'afuna omukisa ogumukukunulayo omwana bwe yakeera enkya n'azaala ekintu ne kyatuluma ng'abazadde ne tugamba kiki kino omuntu kyatuuseeko n'amukukunulayo n'abagamba wuuyo era ne bamutta tebaatuusa ku poliisi battamutte naye nga maama we yamukukunuddeyo kakati kiki kyetulinda ekirala tewakyali kyetulinda okujja okweteekateeka okugjako okuwa obulamu bwaffe Yesu Kristo nga bagenda omutima gwabwe tegweraliikirira ebyo bye tulabye bitubale abamu bwe tugamba nti bannange Yesu Kristo yandikomiyewo ekibuzo tekigamba nti weeteeseteese nnyo kakati nkole ntya bw'obanga nesalya mukama waffe agamba nti obwakabaka bwe bujje tulina okusaba mukama obwakabaka bwe bujje kubanga tukooye bw'otunuulira abaweereza ba mukama ne baweereza mu kusinda baweereza mu kujoogebwa baweereza mu kunyombebwa bw'otunuulira abazadde twasoberwa tewakyali muzadde abazadde twabasangamu ekitiibwa twabawuliranga twagenderanga ku biragiro byabwe tekikyaliwo kati abaana be baagala okututambuliriza ku biragiro byabwe embeera erifaanana bwetyo tugyetamiddwa naye kirungi Katonda yatugamba nti omutima gwamwe tegweraliikirira Yesu Kristo yennyini ng'agenda omutima gwamwe tegweraliikiriranga mukkirize Katonda nange munzikirize kubanga mu nyumba ya kitange mulimu ebifo bingi mwe mujja okubeera nga temukyalaba mbeera efaana bwetyo ekyo kye kituwa essuubi embeera efaana bwetyo nsaba mujugumire kubanga namwe bakwatako ebizibu ebituliko byonna tubifuna kyenkanyi naye bituteekateeka nze njagala mbategeeze bituteekateeka era bikutuukako towulira nga kubanga Matayo 24 olunyi lwa 22 somayo maama mukyala ky'omusange Matayo 24 olunyi lwa 22 kirabika bwewo Matayo 24:22 agamba bw'ati ennaku ezo singa tezaasalibwako tewandirokose buli alina omubiri naye olw'abalonde ennaku ezo zirisalibwako yali ayogera ku ibonyobonyo
ebibonyobonyo zino ntalo tutumulya ntalo amawanga abantu okukyawagana n'ebifaananyi bwe byali ayogerako ate kakati bye biriwo nze nga ndi muto nali mu myaka nga 6 kwolwo twagenda okusinza maama waffe yasigala waka nengenda muto wange anzirako ne tugenda okusinza omubuulizi n'abuulira ku nnaku ez'oluvannyuma ndizijja kufaananako ngeza Nuuwa nempuliriza okuva olwo nakati neegendereza ebigambo ebyo kaakati munnange n'agamba nti nga abasajja bawasa basajja bannaabwe neŋŋamba nti wulira ono jjajjaffe yatutwalanga ku mbaga namutamba awo embaga ezaabeerangawo eza buli kaseera n'atutwala ku mikolo eyo naye nga ndaba omwami gwe bagamba ye yawasiza omukyala ate Katonda agamba nti omusajja yawasa omusajja neŋŋamba ono tabitegeera no gwe baleese naye bituukidde ku mulembe guno tebereza mbu baagala mirembe ayagala okufuna essanyu erituukiridde likubuze ewamberi enyuma gy'onoolifunira sooka ombuulire obubi butuukiridde bwe tulaba naye butuukiridde ku biseera byaffe ekyokukola kiri kimu kulekera Katonda waffe ekiseera n'atugumya mu mbeera effene bwetyo nga byatugumya mu bigambo bino eby'essuula ey'e14 ey'ekitabo ekya Yokaana. Embeera efaanana bwetyo abantu basaza amagezi mangi nnyo basobole okusanyusa obulamu bwabwe waakirika aweeyo n'omwana wa musaddaaki naye asobole okufuna emirembe obubi nga butuukiridde kyenkanidde awo tubiraba era akugambe nti ennaku ezo singa tezaasalibwako tiwandibadde walina mu biraasigala naye olunyiriri lw'otosomye wansi lugamba naye ku lw'abalonde yazisalako okubonaabona kutuukiridde ennyumba gye weezimbidde ogitya juuzi nafuna obuzibu nempalirizibwa okuva mu maka gange nga pangise nenfuna omuntu ne bandeetera omuntu ayagala okugapangisa esente ze yasooka okumpa gyali emyezi 2 n'ambulira ensonga lwaki tawezeza omukaaga gwe nali njagala ng'era mu wiiki 2 wajja okuzireeta naye teyazireeta wabula amagezi ge yasala kwe kutwala maka gange n'ebiwandiiko nga yabikyusa kubanga waali wandagaano awo mugayaza haayi wandagaano si wakyapa nga n'ebiwandiika bikyusizza ebbanga lye yamalayo nga nawaka situukawo nga yangobawo nga tebalina wa mukwano na wa luganda atuuka muga nti nedda omukadde wano yatundawo yalaga wanti simanyi gye yalaga ffe twagulawo naye okuzza amaka gange nasiitaana nze nina ensonga lwaki nkyayo ensi eno nina ensonga lwaki neegomba okudda kwa mukama waffe nina ensonga eziwera kambabulire ebintuukako kyemanyi nawe bikutuukako biyinza obutakutuukako kyenkanyi naye nga naawe olina ensonga lwaki weegomba okudda kwa mukama waffe Zabbuli ya 37 olwokutaano tetukyesobola okuva lwe twayonoona tetweyinza okuva lwe twayonoona twetaaga Katonda yekka okutuwanirira tetukyeyinza kankubulire togezaako kusala amagezi okusobola okwesanyusa tojja kubisobola gajja kuba amakoola nga g'oyambadde malagala ga miti nga g'oyambadde olwokutaano olugendo lwo luyingisizenga ku Mukama era weesigenga oyo naye anaakituukirizanga olugendo lwo luyingisize mu Mukama era weesigenga oyo naye naakituukirizanga bw'oba otoyagala kugwa mu bikemo by'ensi eno Yesu Kristo bw'alijja okutunona gw'obeere omu ate ku balyekweka naye baalijja okunona nga nawe mwoli mu kibinja ekyalinona olugendo olwo luyingisize mu Mukama kankubuulire ebizibu nga bizze tegeeza Katonda yalina solution emirembe nga gizze kubanga bangi nnyo aboononera era mu ssanyu esente nyingi zibika amaaso n'ova ku Katonda n'olowooza zo n'ozifuula Katonda obulamu tugambe ng'abaana bavubuka yeewulira amaanyi yeewulira ng'asobola wadde waliwo emirembe tegeera nti Katonda yalina okukufuga mu mirembe egyo butayonooneramu naye bw'aba nga tafuze bulamu bwo ojja kwonoonera mirembe Katonda gy'akuwadde naye nze neebaza Katonda kubanga ebizibu by'enfula byongera okundaga nti Katonda anjagala kubanga yabinzijjamu
Amiina. Gye buvuddeko omukyala yantunuulira ku ebyo byalaba mwana mubadde mbadde wansi njagala mbategeeze bw'obanga tuyabulirwangako tonnaba kukakasa nti oli mukristaayo atuukiridde bw'obanga tuyabulirwangako ekiseera kiyinza okutuuka n'onoonya omuntu n'omubulwa olina bw'osinza nabo olina bw'ozaalibwa nabo nebikusobera olina biwakula nabo naye mukama mulungi kyantuukako nenjala okufuna depression nembeera mu nnyumba ennaku 3 neŋŋamba omugezi taddamu nakwogera na muntu nakweraga ew'omuntu kubanga ndekeddwawo maliddwawo nsimuliziddwako ettosi naye nga simanyi nti netta nga nze nfuluma ssaawa 4 zakiro okumala ennaku ezo 3 4 zakiro ng'abantu beebase saagala wabeerewo anengera nfuluma 4 zakiro ng'abantu bonna beebase ate nenziramu okufuluma ssaawa 11 ez'okumakya ng'abantu tebanafuluma mu mayumba gaabwe si kuba nga bannengera nti twamulabyeko ewuwe nga mpulira nti awo wenja okumalira ebizibu byange naye neebaza katonda kubanga katonda bulungi omuddu wa mukama yava eyewammwe mu Amerika bulijjo ankubira essimu nenyumya naye nenjogera naye nga benyumya ne mukyala tomusange yagenda okuba essimu nga sigikwata n'akuba essimu nga sigikwata sikyalina budde bwa muntu yenna naye nansabira oluvannyuma nakwata essimu nga wayiseewo ennaku nga 2 nansabira nendyoka yamanya nga sinamuwulira kintu kyonna nendyoka mutegeeza biki ebiriwo bwe mutegeeza nankasolinga bulungi nanzizaamu essuubi katonda nga yamukozesa ambabulira b'emikwano naye waliwo ebigambo bye njagala okumala nabyo bye biri mu Bafiripi essuula ey'okuna olunyiriri olw'okutaano Bafiripi essuula ya 4 olunyiriri lwa 5 otuusewo muganda wange Bafiripi 4 olunyiriri lwa 5 Bafiripi 4 essuula ey'okutaano agamba bw'ati okuzibiikiriza kwammwe kumanyibwenga abantu bonna mukama waffe ali kumpi mukama waffe ali kumpi mukama waffe ali kumpi mukama waffe ali kumpi okuzibiikiriza kwammwe kubeere kutya okuzibiikiriza kwammwe kumanyibwenga abantu bonna kubanga mukama waffe ali kumpi banange mukama waffe ali kumpi mu mbeera ey'ebizibu mu mbeera ey'ebikeme byokya ng'omuliro mu mbeera gye tulimu nga sitaani yakitegeera bulungi nti ekiseera kimuweddeko bwe kuba kukozaakoza avulunga ayagala okgenda n'abaana olwebeeya mu mbeera ezifaanana bwe zityo abooluganda abamu bafuniddemu ebiwundu naye owooluganda ng'afunye ekiwundu tomulima mpindi ku mabega musaasire busaasizi yogera naye beera kumpi naye kambabulira abooluganda tufuna mboozi yakumukimba n'omutunulira nga yewuya takyasaana na kunywa n'abantu musaasire kubanga ekizibu kimuyitiriddeko nsonyiweko muzibiikirizaganyenga abooluganda obanga Yesu azibiikiriza okusobyako ne yeewaayo ye kennyini n'afa ku musalaba ogw'ensonyi n'afugibwa amalusu n'akomererwa ku musalaba n'atikirwa engule ey'amagwa n'anyoomebwa bwe yakyasuubira kunyoomebwa omuntu eyava mu ggulu awali ebituukiridde n'ajja ku lulwo n'ajja ku lwange n'atuukibwako ebifaanana bwe buti naye n'azibiikiriza n'agamba Mukama basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola abantu abali eyo mwagalane kambabuulire yagala munno wadde awenyera mwagale asobole okuzibwamu obulamu naye asobole okwetengerera nga gwe bwetengeredde amiina mwagalanenga musitwaganengako emigugu gyammwe nina ekyansanyusiza mu nnaku ezo eno twabadde n'okufiirwa
naye bwe twabadde n'okufiirwa nga era tulina kwa mirundi mingi ne wabeerawo omukyala omu ewamwe mu Amerika yambikidde n'agamba owange kitalo nnyo mukyala munaffe muganda we yafiiriddwa bbaawe wakitegedde ye wakitegedde ambuulira nalaba okwagala okw'ekikulu ekyo ali eri abika ate abikira nze ali kuno nga n'omufuna muziika naye nalabyewo okwagala kw'okulumirirwako okufiirwa kwa munno kukukuteko okulwala kwe kukukuteko obwavu bwe bukukuteko gye bali abantu bajja okwavuwala beebuuze ne lwaki baavuwala naye nga kigezo eri gw'alina kankubuulire ebyo Katonda byatwagaza kwe kubeera obumu kwe kwagalana kubanga ye yagenda kuteekateekera ebifo bw'anaalaba ng'osaanidde ajja kujja akutwale ffe tukyamuganye okujja okututwala tukyamuganye agenda akututunamu nga tetusaana tujjudde enkwe tujjudde okwesalamu tujjudde obutagonda tujjudde embeera embi yonna gy'osobola okulowoozaako kyava alwalwako yo alabe ng'okyusaako muganda wange omulungi agambye muzibiikirizaganenga yajja olunyi lwesobodde kusoma ye yabagamba mu njiri zonna zibyogerako bamalayika babuuza nti abange nga mutunulira nnyo mu ggulu omwekaliriza oyo agenda nti nga omulabye agenda bwatyo bw'alidda Yesu Kristo yagenda abaamulaba kuba baaliwo tujja kumulaba ng'akomyewo naye ng'ekibuza kukola ki kutwala gwe nange naye osaanidde kyenjagala okumanya weekebere wekka mu kifo ky'okunywa bino ebiriwo nze waliwo ebintu bye sikyalaba amawulire ag'essaawa ennya agataliko nfuufu eno waffe sigalaba kambabuulire gandwaza omutima pulogulaamu ya lwakinze bwe mba n'akasente nga twalayo wannakamatte ne mbagana naye akasente ka lwakinze naye nyinza okukaaba ekiro kyonna ne mbulwa n'otulo nze natamu ensi kambabuulire waliwo ekiseera bwe nasalawo obutaseka nga siseka ne bw'oyogera ebyenkana wa siseka nga kinzitiriddeko naye Mukama waffe bw'agamba nti ngenza obateekerateekera ebifo mpulira nga kinyamba okutereera bw'agamba nti Mukama waffe ajja mpulira nga kinyongera okutegeera nti Mukama waffe ddala ajja n'olwekyo kamwetegekere antwale n'ekimuleeta kututwala mu ggulu awali emirembe gituukiridde kubanga mu nsi muno temuli mirembe kino kivaawo obulwadde buvaawo obwavu bujja obwavu buvaawo omubbi akubba nina omusango mu kkooti omuntu yanziba ettaka mugagga muvundu mulokole musumba w'abalokole naye bwe ntwalayo balooya abawa enguzi n'ensoberwa kati yentwale yaani bwe mpita mu RDC byonna bifaanagana n'ensoberwa ingamba yenkole ntya naye abagambye Mukama waffe ajja nga n'ekimuleeta kutujja mu nsi etabusetabuse ekyenkanidde wano kutujja mu kubonaabona kutujja mu kufeebezebwa mu bulumi omuntu bw'atayinza kunyonyera mule n'abutegeera naye Yesu yekka y'abutegeera era kyova olaba nga dda kubanga ategeera embeera ekutuuseeko ategeera embeera gy'oyitamu ategeera embeera entuuseemu nsaba Mukama abawa omukisa atuweeramu omukisa nga tulowooza ku kintu ekyo kiwandibadde olowooza nti kitono kubanga twagala tusome ebyawandiikibwa tubikuba eri wa ebyawandiikibwa tebijja kutulaga kintu kituufu tetusaana weewaawo kyekiikyo naye twagala tubiteeke mu nkola ne Yesu Kristo yabiteeka mu nkola yajja alangibwa n'abiteeka mu nkola ekiseera nekituuka n'azaalibwa n'akiteeka mu nkola n'afa n'azuukira yakiteeka mu nkola yajja akyogerako kati ali mu ggulu okututeekateekera ebifo agambye si kuteekateeka nze mbeera eyo ate mwe mubeera eyo nedda mbateekateekera nzijje mbatwale gyendi nammwe mubeera eyo nsaba Mukama tuteekateeke Yesu Kristo Mukama waffe amiina.